Wambaniza nnyo nate ku mikutu gyaffe Uganda y'enkya wamu ne TMC gano mazima emikutu egyo tussaako programs ez'enjawulo abalala ze batasobola kubeera nga bakola ebibalemu okwogera ffe bye tuleeta of course ku frontline ne tubikubaganyako ebirowoozo bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga ensonga gye twadde tutambuza eya aboludda oluvuganya baneeno abazze babasuubiza ebintu enkumu okubakyusa okubayirawo omubiri saako ne ngombo mpitirivu nnyo naye ate bye tuzuula era bye twongedde okuzuula nti ate mulimu abandi abeefudde ekibiina kya National Resistance Movement NRM naye nga beefula abali ku ludda olw'opposition ensonga gye mbadde muwulire ya G20 nti waliwo ababaka abakoze akabinja k'abantu abiri ba National Unity Platform naye ng'ebigendererwa si byakuyamba bannansi ate byakuyamba bo bennyini ababaka abo negatiddwako muganda wange munnamateeka mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu ate nga munnabyabufuzi ye Lord Councillor ali mu Lubaga North naye ng'emu egimu ku miruka gy'atwala kwe kuli Nakulabye kuliko Lungujja nozo kwe kuli ne Bakuli is it? Yes. Namyembe ne Bakuli ye Honorable Well abantu fese no si mpya gye muli mubiru James gwe ngendo okubeera naye okwongera okunyonyoka ensonga abali mu ludda oluvuganya ddala kituufu bayirawo bantu mubiri oba kwerwanirira mubiru nkwaniriza nnyo nate gigenda gitya gy'okolera abatuuzeebo sebo tukola era njagala okuddamu okukwebaza okubanga onoonyako ate ne tunyumyamu ate ne tubanga abantu tubagamba amazima kubanga ffe ku bye tuyiseemu twasobola okubanga abantu tubagamba amazima twasobola okubanga tuli ku mulamwa era buli bwe tulaba ekintu nga kigezaako okuwaba kitukakatako okuvaayo ne tukyogerako ne tubulira abantu okubanga batereera sabbiiti eno nina emboozi gye nakozeeko ku TV gye nkolako nayo emu nontemu ab'oludda oluvuganya naye nga bali mu lukiiko lwa ggwanga olukulu akabinja kano ebikakwatako bye biriwa mu biru G20 ekisookera ddala njagala kujjukiza nti bwe tuba tugenze mu bibiina by'abafuzi mu myaka egiyise emabega myaka 20 ebibiina political parties ezivuganya bwe zaagala obuyinza zize zisaanyizibwawo n'okutandika n'obubinja njagalako example mu DP waliwo akabinja ke bayitanga Suubi waliwo akabinja kugamba bateekawo obubiina batandika okweyawulamu ne batandika okuteekawo groups nga pate naye nga within mu party mulimu ki mulimu obubinja kati it's the same thing ne mu NUP leero of course kati ojja kwesanga akabinja ka Suubi nga ko kayinza okuba kali ku mulamwa kubanga bo bali bawakanya ebintu bya Museveni bonero okutulako kati aboninza obutabawakanira aboninza obutagamba nti no bakola kikyamu so bayawukana ku DPL gye bali basuubira nti yali atego egenderera ku ntolizamu Museveni kati abo bosobola abo bo mbawa credit akabinda kasuubi yali group eyasuubi eyonjwa credit era muntu agene state kubanga bo bali ku mulamwa bali ku values just party ye yali ekoze ki yaweebabye kati leero wotwa tunulidde party yaffe National Unity Platform tewali kyawabi tukyali ku mulamwa okwokulaba nti tukyusa obuyinza buno mu mirembe kikyamu nnyo okubanga ate bannaffe abamu beeyawulamu ne beekolamu akabinja balinga nga bagamba tweyagala feka atayagala agende bali 20 nkyanoonya listi naye ng'ekisingira ddala okwewuunya nti leero National Unity Platform lwaki muvaayo nga tulina babaka abasukka mu 5 mwene muvaayo ne mugamba kati ffe tukoze ekibinja kyaffe nga batuyita National Unity Platform naye wemba mugenze eri mu bitundu ebyenjawulo mweyita ba G20 Great 20 mweyita ba Great 20 kitegeeza waliwo bamayina jukira tuli bangi tulina ba members of parliament abasukka mu 5 kati already oba otandise okuteekawo fights mu kibiina oba otandise okuteekawo isolation abantu abatali mu kabiina akammwe abantu batandika obbalabanga abanafu kubanga mwe mweyise ba Great 20 so kati ngaze mu biru abonaaboneredde akoledde ekibiina kyange akoledde struggle kubanga abasinga amazima gabeere mazima bakitusangamu bali mu political parties abwe abamu bali mu FDC abamu bali mu DP fenga tutambuze ekisinzi kyaffe kya people power ne bajje ne batuwegattako
nibegatta ku kibiina finance tukole ekibiina nibegatta ku kibiina kyaffe kati nganze mu biru ba founder ab'ekibiina kino ba founder b'ekisindi bwendaba ensobi ng'eyagala okutuziika mbali n'okuvayo n'enkola ki n'enjogera so akabinja kano kali mixture ey'abantu abaava mu bibiina biri eri ebirala yes mulimu abaava mu DP mulimu abaava mu NRM mulimu abaava mu FDC mwebali abamu bomba manyiko list sinaba kugifuna yonna naye nga information at least nako bemmanyiko naye sinaba funa list yonna nkyaginoonyereza bakyaganya okugimpa naye nga ngezako okulaba nti finding list eyo ate n'abantu ngibalage kubanga muganda wange tetugenda kukkiriza bintu bigenda budisa bannayuganda tetugenda kukkiriza bintu bigenda kujja bannayuganda mulamwa eno G20 twageza ogitegereza obulungi nga teri ku mulamwa gwa bannayuganda wabula bali mu kwenyweza 2026 bali mu kwenyweza bekyalira bo bagamba musima ya kabina kanigiina bali mu kwekyalira ono agenda eno ono n'agenda eri bombu tuli mu nigiina tuli mu kweyamba mweyamba mutyanga abaana bakyali mu makomera nze sirina buzibu babaka ba parliament abo kubanga bwekola mu mulimu naye lwaki batandika okuteekawo isolation lwaki batandika okuteekawo obubinja mu party okubanga what is the problem okubanga bagende bolo ne bagamba we are called a national platform tuzo okukyala kumbaka munaffe what is the problem with that waliwo obuzibu okubanga mugendanga national platform NUP ebaswaza NUP ebaswaza okubanga mugamba kati tugenze nga NUP lwaki mweyawulamu Akabinja nti kati ffe batuyita ba G20 era we baba beyanjira munnange beyanjira nga ba G20 ne president waffe tebamwogerako his excellency Bobi Wine bayina president wabwe bamuyita Simba Kagwa era bwe baba banjula katwanize president waffe Simbwa Kagwa oyo mukulu Simbwa Kagwa obuvubi bwagala okuleeta mu NUP tetugenda bukkiriza Simbwa owena kifuma very good owena kifuma beekulamuse bwe mukulembeze president waabwe simanyi oba I don't know naye ng'ekigendera ky'abantu bano nagezo kisoma obulungi nga tekiri ku mulama gwa bannayuganda walabika waliwo omuntu abali emabega nga baagala kuleetawo confusion kyembadde nzizaako nti waliwo abali emabega gwewategeddeko ekyo information nayo tujja muleeta mu kiseera ekituufu that information we shall disclose it in the right time naye kyenjaga okutegeeza nti tebali ku mulamwa okubanga batasobola okweteekamu obubinja ng'ate kisinga ddala okwewuunya bata mu kifo ky'okubanga bagamba nti bagende bayamba abantu tukyalina baganda baffe abasibiddwa makomera famire zaabwe zibonaabona abaana bangi bakyali makomera bo bali bize bali mu kwekyalira kwenyweza kati kye bakola basonda sente ne bagaa kati tugendagenda omubaka ono ne bagenda omubaka oyo ne bakwata sente milioni nga 5 oba milioni 10 ne baziteeka mu constituency nga bawono maanyi nga kye baagala omuntu ono tutuuke mu 2026 nga gumidde bulungi ng'asobola okudda ekisanja ekirala in other words bali mu kuzimba solida within the party of which ngaffe national unity platform tuli omuntu ogwo kati gwe buli otandika okugamba mbu nozimba solida mugenda mukola ekibiina kyammwe you can make your own party what we don't want kwe kubanga bateekawo obubiina bino obwo mbu tweyagala feka tayagala agende ffe tuli ba G20 tuli abiri feka basigete twagala kumanya lwaki tebagamba nti kati tuli national unity platform ne bagamba nti tukyaddewo omuntu omubaka ne bakyalanga NUP ne barecognizinga president waffe his excellency Robert Sentamu Kyagulanyi Bobi Wine abatumiddeko naye baleeta president wabwe ono gwe bali mu kukusa ye Simba Kagwa gwe baleeta ne bagamba Simba president kajja ababuzeeko otegera ekintu ekyo kati ebyo mu birusi sobola bikkiriza genda mu maaso mu pate gye tukoledde mu pate mufiridde abaana baffe mu pate mu batusibidde ababamu kwabo tewalina omugo bali basibi tebalina omugo bali basibi abamu bajje tebamalina kusiba mpali ne tubawazi teketi zaffe tubagamba mugende okitegera naye kati bamaze okutuuka mu parliament balaba bamazeeyo nnyo ensonga z'abantu bazivuddeko omulamu omukulu baguvuddeko ogw'okulaba tukyusa obuyinza bunene bali mu masappi nzijukira bwe mwalimu abantu kadi kwanjagala kino we expose mutu ne bwe tutamenya mannya nzijukira bwe mwalimu abantu zitiketi mwaliwo bangi nnyo ekamwokya of course abantu baali bayitirivu era abasinga it was UIDP era baali ekiro batuyita for a press even nga beekutte nnyo bakasiba nte nga bakoze nga batuyise bangi nnyo bajje bannamulye tubalabe tutandikira wano teri balala boolaba nti abali mu kisinde ekyasookedde People Power initially bali mu kabinja kano tulooze nti be bali betwala ebifaananyi ebisinga abakwatanga abava mu DP
ndoza ye percentage esinga ne mu UID mu bantu mateligo ganti initially waliwo abali mu people power before it came NUP nedda hani kubanga of course nze bonus na bategirako manyiko nga mukaga musanvu naye asoka yekagwa simbwa oyo tumanyinga businessman yali affiliated to NRM of course omulala tumanyi Abubeka Kawalya oyo yali mu FDC omulala tumanyi ono muyimbi yani ono Lutaya Geoffrey oyo tawo kimanyi bulungi nyo twali twakamukyusa kubanga yali wa NRM waliwo omulala yani waliwo ono omukulu gubaita sekitoleko no wawa ono weruweru erinnya edda sirimanyira dimanya bulungi oneta ali awo tetubalabangako mu struggle wano bonna banamanya ke kusomera tetubalabangako ku front line omulala ono iziti bagala Joyce bagala oyo oyo tomanyi yali mu DP omulala ani abono kati bemanyiko benakategera nengeza ko kufininga list eno iba kyajinyimi ani omulala awo gwe nategera Hildamani ono muyimbi Dr. Hildamani Chiyaga oyo Chiyaga oyo naye twamulabaawo naye musajja tumanyi muyimbi naye nete twamulabako mu struggle nyini ere yababwani mu battlefield yes. Otaga chingiza ko kugamba so akagundi list ekyali nene nkyageza ko gifining bakoze mu kebeita greatest 20 bekoze mu the greatest oba great 20 G20 kati nze mubiru one of the founders of people power sisobola kukiriza kasasiro oyo kugenda mu maso mu kibiina kyaffe era twabagambye besorting they should stop that baba agala tubaorganizing bakiteke mu buwandiike bagende ku party headquarters mu leadership ya party party whenever ne bali organizing party ne kola press conference officially then tujja kutegera ebigendererwa byabwe naye bali mu kukusa they are just kukusalingi bakakukusa bakayiseno ekintu kye tuli organizing mu national unity platform ye Buganda caucus. Yes. That is the only group we recognize. Never no smile about G20, but no begin to rub your cutting jago to take some gun now. As per now, right now, target ye yafe. See ya kubanga 20 years a bid mu mukaga. Chichamu nyo mubaka okubanga tunaba naweza mwaka mulamba. Yali mu konyeza bid mu mukaga badite mu parliament. That is the project. Kati bobo yekwese mu category okugaba muno bali mu kuyamba abantu. But in actual sense, they have the motive behind this. Of which for right now mission ya fair national unity platform ya kuchusa buyinza. Fetwina tukiriza mundowoza nti nebira bimukagati tugenda kutuka mu 7 ya chatfuga. That is what we believe in. Naye bo basarenda linzedda. Baga katwenyweze bira bimukano tudde mu parliament tulye kwezo izo miwo musolo. Kati bitebigenda kukola. We shall not allow that. Amanya gomenyeko mukuru wange era musosange dindo bo wasavu yagamenyako je buvudde kwa amune bamuyita omuntu atagoberera bintu bitufu atalina bwina atalina kinaye waluwera issue ya kona ke Uganda abasinga bali sponsored by National Resistance Movement mukalu era amanya gomenyebe bamukwabo well ekyo sijja kyogera ko nnyo kubanga sikiina ko evidence naye Bible nga wegamba mujabala biranga kubikola byabwe kati bine bikole bibatandise okukola ebyokubanga batandise okweyawula bakoze mu Akabinja kiraga nti waliwo omuntu abafandinga kiraga waliwo ekintu kye bagoba kubanga bo bagala kuzimba maanyi nti batuuke mu 2026 nga bo G20 batuza press conference ne bagamba fenga G20 tusazeewo kino okitegeera kati kino ekintu kyakukubanga kikyali kubanga tekinaba kwengera kyakukuba paka kutaka era omuntu anaba takikiriza munga wa G20 oyo tugenda mu exposinga already ndi mu namaze dowandike balwa yange nenjitwala ku headquarters nkechemba nenzako kubuza nti abakulu bo wabadegede ko nababe kino nawandise balwa yange nenjitwala ku headquarters na njagala general secretary general atuveya tutangaze mukana Akabinja what is the purpose of this group? We don't know it. Bali mufe naye ebintu byebakola biri mu kutulabisa kikyamu nnyo omwana yankubira essimu nangamba mu biru bamanja rent
mwana wa soja mwana waffe bamusiba mukyala wali bweru mukazi bawe yali akyali mukomera by then bamanja rent netaaga obuyambi naye nga weewuunye pulezidenti w'ekibiina ekyo gwe bayita Simba Kaggwa ali biza ali mu coordinatinga miliyoni 2 ne mu constituency etali yiye otegekerezako kugamba nga omuntu eyamukubira campaign give money mukama yatuyamye nti twamulwanyeko n'avaayo omuntu eyamukubira campaign give money nga yali mukomera okumanga bana abasajja bajoga bw'amala okuvayo give money mukomera oyo mukulu nadduka kujja no court martial yekubisa ebifaananyi na postinga n'alaga nti oneetu mujjeeyo nga in actual sense talina na contribution gyakoze kati obunanfuuso obwo that hypocrisy that camouflaging tetugenda kubikiriza because we the national unity platform we are real tuli straight we tuti omuntu yenna agezaako okuva ku mulamwa era bwe mumanyi babasindika mu NUP kubega mbabuulira mazima temugenda kumalako bw'oba omanyi gwe eryeyo nga wajja n'ebigendererwa byo ffe ebigendererwa ebyatuleeta mu NUP ebigendererwa ebya people power byakujja ku Mr. Museveni kubanga muganda wange abantu bajja kulaba lwaki ayogera ku kinesoko omuntu ng'ate akulimu n'ate ng'akulya we ate aba mukyamu nnyo oyo asinga ne Museveni obubi omuntu nga ayeefuna mukwano gwo naye ate nga mulabewo ate oyo abadde nje asinga okusinga mulabewo akuli ewala kati it's better we first clear the house kubanga watokiriyaniza ennyumba n'onaakuba oli nga tonabakiriyalinga nnyumba era kijja kukulya abantu tebalowooze nti mu biru yavudde mukomera nga aweereddwayo ekyoja mu miroba ssente okujja okuyizaamu ekibiina abakirowooza bwe batyo obawa amagezi nanti kati gwe sooka olize mu biru kiki byayogera obiteeke ku mmeeza kubanga bino bigambo tubyogera gwe biteeke ku mmeeza ogambe naye byayogera we biriyo batebiriyo nti G20 weeri nti G20 kiki yayambye okuva mu baana mu makomera nti tebalina kye bakoze bali mu kwekyalira otega ekintu ekyo ndowooza okitegedde ekintu ekyo nti bo bali mu kwekyalira mu kifo kyekyalira abaana mu makomera bo bali mu kwemeza 226 exactly kati nze mu biru envayo nenjogera ensonga eno totandika kumanyira mbu simayandalidde ssente bana abandaba me have stood a test of time bansiba emyezi 7 okitegera muganda ne bantulugunya baali bagezezaako okungula but I'm still standing on the truth kati tewali sente mu biru ziyinza kungula tewali sente ziyinza kunzija ku mazima muganda wange because I prefer my repetition rather than money ekyokugula tulina bye twawulira mu ngambo nti Honorable Bubakeredde-Abateekamu yekennyini yakuwa sente omuviiro ove mu race after okuweebwa obuwabuzi bwa Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu. How true is that? Kati ekisookera ddala nja kukutegeeza nti abantu abeesimbawo twali abantu 4. Waliwo Moses Kasibanti, Kiras Moneta, ne wabaawo Henry Lubowa, eyali General Secretary wa UID, ne wabeerawo Abubakar Kawalya, eyali Speaker wa KCCA, ate nga yali mu FDC, ne wabeerawo nange mu biru JMC, wamu abatandikawo People Power. Abo na wali basinza ground. Abo bona nali basinza ground. Twali abantu bameka? Bana. Era kigambibwa Kawalya gwe yali asinga okutya yeggwe. Si yekka, Bakasibanti bonna baali bantya. Ne Lubowa Henry. Okitegera. Niyo okubanga nti ffe ideology yaffe gye twajja mu ideology ya kukyusa ggwanga. Titwakima bifo. Kyovula banze bwetutuulanga party nga tuli bangi ne tugana ne bannange tetugenda kusobola kumalako. Ne bagamba yes fena tulina amaanyi. Ebyadda bonna nali mbasinga amaanyi. That's a fact. Ground wali ogirina. Ground nali ngirina. Ne bagamba nti mwadde mbasinga amaanyi. Ne we najja mwenna basinga akalulu. Naye ate nizza obutawangula. Tugenda kwabulamu obulungi. So ne tuteesaganya ne tutuuka ku nzikiriziganya nze nenzira kuwa LC5. Abakulu abasatu boya ne bagaana okukkiriziganya nze neeva mu kintu kyabwe. Okitegera muganda wange. Kati party yayina guidelines. Yayina ebigendero bayina process gye baali bayitamu. Okitegera muganda wange. Party neetuula Abubakar Kawalya ndowooza banne ye basinga okusikowalinga ne bamuwa tiketi. Kati njagala kumanya oli agamba nti mu biru bamuwa ssente. Nti nakubira ne posta mwakanya kubye ne posta esinga obungi mu bagano. Ekyo ekibozibozi abo bona bagezaako okulaba nti bannafuya. Ate ekyo ekibozi kya NRM. Kubanga bakimanyi nti ndi threat. So twali sente zakuweebwa kuviira Kawalya Bubakeredde yadde nga wali musinza amaanyi. Njaga okutegeeza nti nze sente
nateeka mu kamu nateeka sente zisuka ne million 10. Okay. Kubanga natandika ground in 2018. Yeah, I remember. From 2018, I spent over 100 million. Otegera muganda wange. Kati oli nave nagamba nti mubitu awuli anti bakwa million 2. Abamba bagamba sima bakwa million 2, sima bakwa million 5. Kaga ngole byaddala bannafuya. They are lowering me down. They are kugamba nabiwulire byebibuuzi but nga we nkugamba nti fe abamu mulimu ebintu bitawa matu. Kubanga nze nayisobola n'okujja independent. Ne batali badde card. Era nali badde nkola damage y'amaanyi. Nenga according to you, was it wise omuntu bwaba beating your argument and was it wise okuva ku Chiwali Ozimbi from 2018 ate okujja ku Kirilo Chiwali okoleredde for over 3 years? Like, does it make sense oganti tewafuna sente? Nati kati kyengezako okulaga muganda wange okutuuka kweyo ku that level kugambye nti emitendera gyali gy'amaanyi nnyo mwalimu ne kye bayita sacrifice. Ekyami kubanga singa ate saavaawo nendeka. Because Mbiru, remember bakusiba from 2018 bakusiba. Exactly. How do you come mu 2020 just okujja kafo akabona kansa? Kyekulaga nti singa search kwa probably ne party yali badde yawulamu. So wagoberera. Me, I was submissive. Okay. Royalty. Byebintu ebimu nga party betukirizamu bakulembeze being royal. Tinoba n'amaanyi gatya naye you have to be royal. Yeah. Me, I submitted nembera royal. Ningamba no. Tukole kino. That's why nze no one nesiba ku LC5. Nze sanonya akalulu kange. Yeah, I remember. Yeah, true. Nanonya akalulu ka president from day one. Nga tunoonya akalulu ng'ebyekifonze mbivudde ko nga ffe twagala bukulembeze. Because I knew nti singa His Excellency Oba Sentamu Kyagulanyi afuuka president, I'm the minister of Uganda. Kati nga ebyokubanga ndi kwa LC5, it wasn't my concern. Ekyokubanga MP natuuka nayo nga it's nothing. Okitegeera muganda wange. Kati yo mind emu generali badde nayo bannafe abamu gye balina nti parliament bagitunulanga source of income. Kati nze tukinayina nekiva mu bwongo. Ate netandika tunulira kulaba engeri gye tugenda kunulamu ggwanga lyaffe Uganda. Okitegeera muganda wange. So nze mu biru ekisookedde asigulwa. Tolina kyoyinza kungula. Bannafe abamu badde eyo ate njawo okutegeeza. Mulimu bannabyabufuzi abamu abeefuna mu position ninga bagulwa. Kubanga zo offer bazisha ne bagamba kwata sente na yegwe sigala mu kyokola. Ebize bigambye nti nawe bakutuukirira ng'enfunda n'enfunda wagaana ng'ana ensimbi. Kugambye omuntu nganze mu biru azimbye political career yange tosobola kubanga tofunanga okukusumuuzibwa okwo. Okay. But you stand oyimirira kubanga baba abasajja ebinkya bakuwa sente bakuwa akawumbi enja ne bakuteeka mu public tuwalide sente zaabwe. Mukitegeera muganda bona abantu betuze abalya ku sente z'abasajja abo bali luddawa. They are nowhere. Yeah, they are all silent. Yeah. They are all silent. Kati aba betenda baku exposing nabagenda be exposing. Kubanga ono omusajja yakuwa sente ze nengo inoziwera accountability. Sente za weza agreement. You make an agreement. Tutukuwa sente but this is the you have to table this. We need results. Bibo bosanga aba MP aba mugateboogera. Ng'ensonga z'abantu tebazoogera ko n'osanga omubaka abantu bamulonda naye nga tayogera bw'aba yogedogera owulira agaboozi ge gali awo tegakwatagana biri awo nga tayogera nsonga za muntu wa wansi nga toyogera bubi bwa regime eno oba okyegera muganda wange kati that's part of the package of the agreement. Kati nze mu biru azaalwanira ensonga z'abantu asibiddwa mu makomera eyefirize ebifo nze nalina okubeera speaker wa KCCA naye bagenda okunsiba nagenda ofuluma nga bamaze okulunda okitegeera muganda wange. I mean there are many things. I've lost a lot of things in this struggle. Okitegeera muganda wange. My businesses ezimu zisajja bagamba regime eno yaziteekako natti okitegeera muganda wange. So bino byonna we are doing this out of passion okulaba nga twerunula okuva mu batujjuba neeno. Ekibuzo kino simanyi mirundi emeka gye nakikubuza naye kankyongere mu twist nti genda kubuza about your disappointment n'okubeera ng'oli aggrieved ensonga ya waviira oba mu mirembe ng'oli loyo gya eri ekibiina n'oviira Honorable Abateekamu. Right now the guy is very silent. We've never seen him on the floor of parliament. Lubaga North yemu constituencies eziri wounded eziri mu bad state. How do you feel about that? Of course, kyanaku. Kimalamu amaanyi
nti sigwe kasoso kingamba you were loyal naye kati nosindika ate omuntu ali disloyal era muganda wange oyo mugamba he has to act like a member of parliament alina okugera ku nsonga z'abantu alina okugera ku nsonga z'abantu alina emina ku nsonga z'abantu abaana bangi abali makomera ab'omu Lubaga North nga bali mu kalulu alina okuvayo n'alwanira abaana bangi bakyaliyo nga bawambibwa abaana bangi bawambibwa mu Lubaga I have over 20 members. I'm doing all my best okulaba nti abaana bano bajja makomera but even an MP has a role to play. So kati muganda wange oyo musaba azukuka amanyi nti nno tuli mu lutalo kino kiswaza n'okuswaza naye yenga MP we yali akutuukiddeko mukomera ebbanga lyomazeeyo from March. Of course nze simulabangako. Oh my. Nze simulabangako. So bino byonna bimalamu amaanyi n'ekirala okubanga nakoma okuva mu komera nga balonda wa NRM speaker ekintu ekyo kyankuba wala nnyo kubanga I believe ng'ababaka ab'omu Lubaga task yaabwe yakulaba nti buli lupo lyonna nakimera gyagala okuyitamu nga bagiziba. So ekyo nakyo nkyakinoonyerezaako kyava kuki nga fe abali basinga ba LCT by'abantu kyava kuki okubanga omulabe atuyitamu divisions zonna ez'omu Kampala mwaziwangu divisions zonna twaziwanika nosanga omulabe n'atuyitamu muno mu Lubaga it is a foothold of ey'abantu ab'enkyukakyuka eno yettaka lya bwavaamu ba giant ab'enkyukakyuka. So kati nze mu biru ava mu Lubaga North mulimu ebintu ebitagenda kusirikira nga I have to raise up my voice abakulembeze bayimuke bave mu byokubanga bali mu kwenyweza nti nze nkolera mu nyumba yange na family yange nze nkolera 226 nze nkolera kineno no eyo ensonga sije tuliko muganda wange because I want to tell you this no one afuka member of parliament emyaka 3 nga Museveni akyali president ogenda kwa wekusiza weka ojja kuba bulungi naye abantu tebagenda abantu bagenda sigala kikimu kati nze mentality yange oba mindset yange teri ku ekyo mindset yange gamba tulina okujja ku omusajja and that's ekyo no buli mubaka yenna kyalina okuba nga akulembeza kati recently twona abagamba nga teri n'omu ali safe lero tulaba ababaka Honorable Segirinya bakola Musewanyana babasibye ababaka basooka ne basirika ku political prisoners era bamala kukyogerako nevayo ne bagamba muve mutulo tuli mu lutalo ne president n'avaayo n'abagamba na president n'aboggola nanyimu aboggola ndowooza kitegere kiddako enkera ku makya ne badda ku parliament ne batuula kati era njagala okubagamba okutuula tekumala okutuula nova mu parliament noga parliament tugivuddemu ne mutuula wansi ne mwekubisa ebifaananyi okenana bye bagenzeeko ne mukomera ekigo yes naye kati njagala okutegeeza ekyo kirungi nti bagenze ekigo we have over 55 MPs ababi tebawezi na 20 kale tuyinza okugamba kale beeyawuddemu abantu agabalaba nga bali makomera baana balala twagakulaba ababaka nga bagenda ku moloto prison okunoonya aba political prisoners twagabalaba nga bagenda tororo kubanga yonayina nafunye information wali abaana bafa bakyali makomera twagala kubalabanga bagenda bayamba famire z'abo abaana bali makomera mukama atuyamye nti Honorable Segirinya mubaka tali bubi nnyo era tulwana okulaba nti avaayo naye ate tulowooza nti waliwo abali ebubi ennyo nga ba political prisoners kati okusinga okwata enkota z'amatooke n'okwata bino bitwala ewa Honorable Segirinya nze nga babitwale k'oyo omwana yakubira campaign nze nga babitwale k'oyo omwana famire ye gye baasiba omuyambi Honorable Segirinya teyeetaaga bikuta teyeetaaga matooke yeetaaga kuva mu kkomera otegera ekyo tumugana naye kati waliwo yeetaaga okuva mu kkomera ate nga yeetaaga n'ekyokulya yoyo foot soldier baleka families exactly kati ebintu ebimu zengera nentunya bannanga abamu neŋŋamba babulamu oba okusomesebwa kubanga luno olutaba lwe tulimu sirwa bakampomedde omanyi bakampomedde beba abantu ab'ebifaananyi beba abantu bo nga babala kamera wano waliwo kamera n'eŋŋenda biri ebintu byetulimu bya ddala nja kukutegeeza leero tulina abaana abasukka mu 100 abali mu makomera ag'enjawulo wano mu central okawuka tusuka nina listi yoli nafunye ku listi ekatona nnyo omwana yakakukusizza n'akayisaawo recently omwana omwana gwe batadde Gimman n'akusaka listi listed kwa abaana 8 naye yaŋŋambye bakyali bangi eyo gye yabadde
list njina era njiteddeko ne ku page yange okitegera muganda wange nene bagamba nti wakyali abaana bangi abali mu makomera era ndi mu process ya kuwandiikira lead of minority honorable Mpuuga nga mugamba nti honorable Seginye bamala okubata ne Sewanyana ate titwaga balaba nga batudde mu parliament basigale paka nga ne bano abaana bavuddeyo. Don't you think kiraga nti ekibiina ddala kituufu mulina ekizibu kuba bweranga ekyokugaana okuddamu okutuula mu ntula za parliament kino kiri ku babaka babiri naye over thousands and thousands of young people abali ku ground ennyo abayiwawo mu because I will speak it with the fact that ababaka babe balwanira they didn't go on the battlefield kyekyo nze kati muganda wange. Don't you think nina ekibiina kibetrains abaana bali bennyini ekibiina kyate tekirina buzibu kubanga party yeggwe party yenze you know party is a group of people having one ambition, political ambition. Kitegeeza nti party ngayo eyina ebyekola byotamanyina kumanya ebingi party eyina abaana beyamba mu kusasula rent botamanyina yes eyina abaana bebamenya emigongo nga yebajjanjaba that political party nupujolaba so I think it's over the road ezitowereddwa nayo ngayo kati ate mulimu gwaffe ngaffe era nawuli ababaka bamu nga bagamba tuteekayo sente ku party party gende bayambi akakadde kemuteeka mu party it's very small money ku byetaago era nze kyankola bino ndi mukomera naye nze naligambye principle okubanga bano abaka bakwata milioni 5 buli mwezi because they didn't expect we gave them our cards for free okyagera muganda wange ne tuba wakati bali mu kulya sente mpya niganda twali nali front ze milioni ezazi okubanga zituyambako ate mu lutabalo lutulimu kubanga tukyali mu lutabalo lwakujja ku Mr. Museveni. Essomo lya political science mulimu branch eyitibwa comparative politics tugerageranya either amawanga oba ebibiina oba anything but in regards to politics Forum for Democratic Change knows that ekibiina ekistandiiza test of time ey'okulwanirira abantu nja kukireeta direct nti singa abadde Dr. Kanukiza Besigye right now these people eddoboozi lyandikozesezza n'okujja ku ground ne activities nti essaawa eno from March bandibadde bakyali ku nsonga activity emu free all political prisoners. Robert Kyagulanyi Ssentamu the principal with due respect nti amaanyi galina n'obukukkirizamu abantu kwe balina pressure olowooza giteekawo eyo abaana bano bandibadde bakyali mu makomera. Nze ndowooza principal akoze kyalina okukola era waliwo yava nayo n'agenda ku State Square ngagezaako abantu balaga he lives by an example okitegera muganda wange naye abantu abamu ne bamutunira mutunuulizi ababaka yalina kubanga basatu oba okitegekera so nze ndowooza nga ye he has done what he could era nze siina musango gwe nninza mumusalira he's a human being he has done what he could do in his humanity naye olwokubanga nti sometimes tugenda tulowooza nti alina okukola ekisingawo kuba ye komanda kakati no komanda yes ate nze ndowooza akikoze kubanga eddoboozi alyogedde buli kimu ekikoze naye olwokubanga nti abamu balina emitwe oba bagita batya emitwe wungu tebawulira ate ekirala tebafaayo kubanga he has abadde ayogera ku political prisoners naye tagenda kweteekamu mu ggwanga ye bannange mutema political prisoners wabula ffe bamubiru ate ffe balina okwongera ku ddoboozi lye aba MP bakansalazi baani bebalina okwongera ku ddoboozi kubanga njaga okutegeeza Mr. Museveni okuta abaana baffe tulina kumuteekako pressure erina kuva muffe kyovula banze nate yange kati njisa ku babaka mbagamba mujje tukolere wamu lwaki mutyo basiba nze bansiba emyezi 7 otegera ekintu ekyo mujje tukolere wamu omusajja tumuteeke ku nninga tumubanje abaana baffe okyegera muganda wange nti wetunaafuna eddoboozi eryawamu abaana balini bajja kubata leero ababaka ba parliament bakoze ekintu kirungi nnyo ne bavaayo ne bafuluma ne batukola birenze kimanyi hona Busenge bisone Busewanya bagenda kubata nize kingamba tetukoma ku ekyo tugende maaso n'okuboycottinga parliament tubagambe tetugenda kutuula abalala bonna nga babatadde tulina list yino bana babate unconditionally bali kinaana waliwo list endala ezijja oba kyegera muganda wange ekyo kye kibayita okuba nti ddala tuli ku bantu naye tunagamba nti bakwanze recently na council nagigamba ne bagamba mmwe tetulina byamaanyi bitugenda kuteesa ssaawa zinino nga baana bali makomera. President Museveni ali relaxed to restaurant
muyinza okuba pressure temugitaddeyo nyo reason being nti yateekewako nnyo akazito era tuwulira mbu ebyali mu nkuubo bafuna engeri gye bakwataganamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga bakkaanya abaana 35 Nubian Lee n'abalala nga bava mu kkomera ever since bwe bavaayo kye twaddamu okulaba ng'ate principal agenda mu mawanga ga njawulo ng'agendako ne mu South Africa n'endongo olako mu Bali ne bakuba naye ng'abaana bala bakyabonaabonera olowooza totooza nti laxity oba relaxation ya principal yeetedde ne President Museveni okubeera laxed like this ng'abalala babonaabona ekisookedera si kituufu ekyogamba nti his excellence Bobi Wine yatula ne Mr. Museveni bateesa ku ky'abaana 35 si kituufu tebatulangako wabula Mr. Museveni nati yamuyitirirako kane mubiri wali mukomera ku ebyo byenjogerako nati kati wempa mukomera nze mawude mukomera I study ndabe bibaddewo past bintu bingi binagenda nga nsoma n'ensoma embeera ekitekibeerangawo president waffe yatulangako na Mr. Museveni wabula yali pressure eyamuyitirirako okuva mu nsi ez'ebweru n'okuba nga yatya banna kubanga abagundi be basinga bonna bataddeko zinatti n'okulaga nti ensi it's a democratic country n'okubata kubanga be baali bamanyi kati bano be batamanyi kyovola abakyali mu makomera because ensi yali tebamanyi kyovola banze ngamba ne bana bakulembeze ba MP ba LC5 bakazala bani bona ne bana Uganda bonna okutwalize wamu tubaje baganda bafe let's expose this regime. Don't you think pressure ya kweyongerera ddala even after the release of the 35 okuli Nubian leader era pressure yeyongerera ddala naye obuzibu twali twafuna nti bakwata abaana bangi abamu nga tetubamanyi kati nze nina list naye abaana abasinga bonna sibamanyi okitegeera muganda ngezako kutracinga family zaabwe nti ono bamukwatirawa so ajukira bakwatanga abantu kati gweyambadde bakusanga oyambadde ne bakukwata ne bakutwala nga tekino omwakumanyi kati fo tuba tuga kibayita ba political prisoners abasibe bebasibira ebyobufuzi kubanga si buli omuntu tumanyi ngojje kuba kati manyi Seru Nkuuma John Bosco manyi Bukenya Moses manyi Kidwanga Waiza manyi Bruno Mwanje I know them because tuba dem struggle manyi Kimani recently gwe bakata so kitegeeza nti wali abalala bangi ke yo list gye bampadde abali ekitalia ne ate wakyali n'abalala abali ekigo otega chengeza kugamba abo na list tukyaginonya simula mu central wokka ne mu eastern wali abana bebakwata ne mu north wali abana bebakwata so kino kyonna tukikola olw'ensonga nti tulwanirira abaana banino era nze problemu yange gye nnina n'abakulembeze nti balemeddwa okutegeera amaanyi ge balina eddoboozi we are the voice to the voiceless nze omuntu yakira nanona nga ndi mu kkomera yanteekamu obwesige nga manyi nti mubiru wamwaka lukange agenda kuyimirawo baleme kubatakali kati nange we nfuuka sekibotte nensirika mba nfaananyi omuntu bambi eyanonanga nesi ataddemu obwesige abantu bakusuubira nti ogenda kukwata yadde ensimbi n'emu kusirika muganda wange myaka tulina ena kati muganda wange njaga okutegeeza nti batugezezzaako naye tuyimiridde ku mazima nze munange ndi musajja ndi mugoberezi wa Kristo Yesu yatugamba kigasa kyo okulya ebirungi ebyensi n'ofiira omwoyo kati kingasa kyo kubanga afunye sente nyingi nnyo ate abantu ne bankyawa okumaliza nga tumba ka G20 kali eri waliwo ebitingana ebyo byatandise okuyita mu nguubo nga bannamawulire bwe tunoonyereza kyandibanga mhozi project abagifunding era abagivujjirira sako n'abagitunda be bamu abali emabega w'abakulu bano balabe nga mu maaso awo emyaka egijja batandika nabo okutunda ku project ye wabitegeddeko ekintu ekyo sisobola kugamba nti kituufu ate so agamba nti si kituufu wabula fe tukitaddeko amaaso tukitadde kubanga tukyebuuza ani abali emabega but we know if they continue kubanga nze nabagambye ekintu akakundi kabako bakayimirize tuli ku nsonga za ggwanga kati if they continue munange tujja genda deeper okunoonyereza era tujja kujja ne information entuufu but I can sisobola kukirulinga out because we've seen the junta tumulabye nnyo ng'akozesa nnyo bannabyabufuzi abefula nti opposition nga abateekamu ssente nga is funding them naye nga olaba nti naye agamba opposition naye nga is being funded it is very very possible okitegeera muganda we can't rule it out so it's a matter of time n'okukyetegereza
okutunulira nga tumbamba omuntu gwe wandikidde ebbaluwa David Lewis Rubongo yabanji bamu naye edda ebitulira bingi ebiriyo do you trust the process into that truth ensonga ene n'atambula egguke gy'oyagala egguke since you dropped a letter gyali of course mbiwulira naye nze sitera nnyo kwagala kujajinga muntu nga simaze kumwetegereza. Okay. So you have confidence in him? Sina evidence eraga nti agweri. Wakitegera muganda wange. I don't have any. Me what I know, he's a national platform akola emirimu gyaffe. Okay. Era tukia nze nganze mu biru mwetegereza. Nze nganze mu biru mwetegereza ne as for now I trust him. Do you think muna standing a test of time nga nakasera akatono nnyo banansoredde abasinga bakaaba n'ababaka abasinga? Do you think by 2026 munasigaza popularity gye mwalina from 2017, 18, 19, 2020? Omanyi muganda nkakola kintu kimu abantu ekyo kyenjaga bategeere. People will judge you as an individual. Ekyo njaga abantu bategeere nti mu biru singa okyakubaja n'olya mu nsi olukwe bajja kujajinga nga gwe tebajja jajinga NUP. Era ojagwa n'ekintu kyo okitegeera muganda wange nti leero bwe tutegera nti ono ali bwati bulemu tebajja gikwata bagikuteeke ku pati yonna kubanga bakimanyi bulungi nnyo abantu nti omwana w'omuntu akyuka. Era naffe bwe tutegera nti ono yatuliddemu olukwe wadde waffe we put him aside olire bannayuganda olukwe okitegeera. So people abannayuganda tebajja kugamba pati musimanya biki kubanga pati zibikola naye okusigala nga ngaffe national platform ekiyinza otukosaamu nti repetition yaffe somehow ebera damaged. Mulyamamba abomu. Exactly. Nabumaganya ekika. Naye at the end of the day ne bannayuganda balina okutegeera nti omuntu gwe tulwanisa buno obukodya zaabukola. Okimanyi bulungi nnyo nti Mr. Museveni bali mu nsiko yetwalanga kuteesa yasindika Tito Okello yasindikanga kuteesa ateese ne Mr. Museveni. Naye ate nga Mr. Museveni akwata kuteesa namuza kusaidiye. Ye kuteesa n'alaga nti ali kusaidiya Tito Okello kumba akolera Museveni. Okitegera muganda wange. So bino byonna bisobola okubanga Mr. Museveni bwe buzanyo bwazenga akola. Wano nga akulaga nti no bono opposition naye nga ateesa nabo ate n'abasindika ne bajja ne batubega. Kubanga abaana abamu abakwatisanga ne baganda bafa abasinga bali makomera bali bambega nga batuyingiramu nga bapenetrating nga bamanyi buli omu waabeera. Naye bino byonna tebina kutujja ku mulamwa mu lutalo bino byonna tubisuubira naye kusigala nga tuli focused paka nga tumaze okulaba nti tutuse ku kigenero ekitwala. Wow, Honorable Mbiru James of course yakikira abantu ba Lubaga North ku KCCA mwano ku City Hall of course abanamyembe bakuli nakulabye saako wano Lungujja. Ensonga eyo nno nkunyo tujja kugenda maaso okugenda ebuziba oba n'okwongera okugigoberera n'okwongera okwebuza omukulu nakuzina atambula nnyo wuyo Kenya wuyo Somalia njogera ku Muhoozi Kayine Rugaba. Ye episode eddako tukubuulire ki ono ekimutambuza n'ebirala byetuzudde ku parish development model omukulembeze ku ntikko command in chief ate ye gyatambuza ng'emabega wansi eno tubiwulira nti waliwo ayinza okubeera ng'agenda ate kugitwala mu maaso kumuluka byonna tubitegeere the Muhoozi project 2026 oba 2031 katukomewo n'eyo project muzikuwaga nga mwezi wamala Uganda eyenki.